ebidduka mu Kampala n'emiriraano akadde kootuwadde ate ne tumulungula ku nsonga ezo. Kakati kankwongereyo n'amawulire ya Bukedde. Gavumenti etadde omukono ku ndagaano ne gavumenti ya Japan okuyambako mu kunoonyeza abavubuka emirimu. Manyi mu Uganda wano tulina ekizibu ky'ebbula ly'emirimu naddala mu bavubuka. Endagaano eno yaakumala emyaka 4. Gavumenti ya Japan erangidde enteekateeka nga bwegenda okulwanyisa ebbula ly'emirimu mu ggwanga naddala n'abavubuka okusinziira ku kunoonyeza okuziikulibwa mu ggwanga bannayuganda ebitundu 83 ku buli 100 naddala abavubuka be bazze basanga okusomozebwa okw'amanyi ebbula ly'emirimu. Wabula gavumenti zeetema empende ez'enjawulo okulaba nga ekizibu kino ekimalawo. Mwekyo gavumenti ya Japan ng'eyita mu kitongole ki Japan International Cooperation Agency batadde omukono ku ndagaano n'eminisiyo y'amu ne tekinologiya nga egendereddwamu okumalawo ebbula ly'emirimu nga yakumala emyaka 4. Endagaano eteereddwako emikono wakati w'ekitongole ki Japan International Cooperation Agency ekikiikiriddwa Okiyama Takayo kisaako n'omuwandiisi w'enkalakalira mu minisitule y'amu n'okulungamya eggwanga Dr. Amina Zawedde. Okiyama alambudde bigenda kubeera mu ndagaano eno omuli okuleeta kuno Abajapani okutendeka n'okuba bannayuganda obukugu obw'enjawulo naddala mu bya tekinologiya n'okulaba nga batwalibwa mu ggwanga ly'ababawa emirimu egitali gyemu. We are now facing with aging society in Japan. On the other hand, Uganda is so young country, so we can do something together, because that means in Japan, Japanese ICT companies they are really struggling to recruit young talent, and in Uganda, young talent are struggling to get a decent job. So it's a win-win situation. Ye Dr. Zawedi agamba nti bannayuganda ddala abavubuka baganyula mu ndagaano eno y'okumala emyaka 4 ng'etandika omwaka ogujja. Oluyimba luno olw'okuba nti nno tufunira abavubuka emirimu twalutandikako emyaka 10 emabega nga Uganda, naye tugenda tugamba abantu oba ensi ezirina obusobozi okuwa abaana baffe emirimu. Akubiriza abavubuka bonna mu ggwanga okulaba nga beeyambisa endagaano eno befunira ku mirimu n'obukugu obugenda okubatendekebwa. Omulanga gwenkubiriza abavubuka abali eyo nti mwetegeke. Tugenda kubeera tetutwala nti nno tugenda kutwala buli omu nga kubanga bangi nnyo, abantu 83 ku 100 abatalina mirimu bangi nnyo, naye bw'obeera nga tutaddewo advert oba akalango ne tuyita nti nno tugenda kutwala abantu balina okuba nga balina ebisaanizo bwe biti. Mwetegeke, emikisa gijje gibasange nga muli beetegefu okugitwala. Ayongedde ku ndagaano eno bwetagenda kuyavuka bukabula n'ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo kussa n'amatendekero. Amatendekero agasomesa nago tugenda gateekamu tubabuulire engeri gye basobola okuimprovinga ebintu nga curriculum yaabwe okuba nti tumatchinga standards Japan zeerina. Shamshan Naluja yakusakidde eggule lino.